Rwende kinana n'ebiri awona nga tuliko kubisaawo aidati okwawukana ne President Yoweri Kaguta Museveni nga amaze okuboneka nga babaire kwa walala babaire ne munsiko bayigwise kyaibe mu 1986 nga bamaze ofuna government mu 1999 Dr. Kano Kizza Besigye awandika document eyongera okuboneka nga eraga government ya President Yoweri Kaguta Museveni nti mbino nibyeri kukola bivire ku mulamwa aho nga bamaze okuba awalala bawereiza ku abaire ku minister w'ensonga bwa president abaire ku minister d'omunda mu wanga Uganda abaire kakulira ebyokozesebwa na engineering mu maje UPDF ebibina bina nga amaze okubiba awereiza ni President Yoweri Kaguta Museveni mu 1999 awandika document ye je yatuma. The document accused the NRM of becoming a secretarian. Yasobola okuboneka nga ajiwa erina yagikoba nti eno bajeta an insider's view of how the NRM rose the board base. An insider view of how the NRM lost the broad base. Engeri oba kiyaita endooze d'omunda engeri NRM yevire ku mulamwa ogwebyo bitwali tuzimbye. Dr. Kano Kizza Besigye amala okuwandika document eno esansana. Dr. Kano Kizza Besigye bw'amala okola kino yasobola okuboneka nga ajja mu maiso n'okwegulwaku emisango mu kooti ey'amagye court martial. Ononga bamulanga lwaki agema ebimu ku byama bya government yaboneka nga bisansaniza ku mikutu edendawulo emikyamu. Era Dr. Kano Kizza Besigye ono charges dino dasobola okuboneka nga dimutolebwaku mu mwaka gwa 2000 oluvannyuma lw'okuboneka nga yeetonda era yaba n'obubaka bwe yawandiika obw'okwetonda eri government eyiwanga Uganda. Mu mwezi gwali gwa Oktoba ogw'ekumi mu mwaka 2000 Dr. Kano Kizza Besigye yavaayo mu butongole yalangirira okuboneka nga yesimbawo ku president yesimbawo ku president naddala nga yesimba ku president yali ekiseera ekyo General Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa retired yawumula amagye. Era awo Dr. Kano Kizza Besigye mu 2000 nga amaze okulangira mu mwezi ogw'ekumi mu kalwa ka 2020 mulala akasooka Dr. Kano Kizza Besigye okukaidamu ngukobeire nti alangirira mu 2000 mwezi gwa 10 mu 2020 akalulu katuuka Dr. Kano Kizza Besigye yatoolayo ag'obusaada gona yakakasa ntya buti mu kalulu kano kansobola okuboneka nga kegayitamu era nkabeemu. Era ono yasobola okuboneka nga alekulira mu magye mu mwaka gweno gwa 2000 mulala yayingira ebyobufuzi okwesimbawo oluvannyuma lw'okuboneka nti yali amaze okufuna ranka ya Kano nga ajongere ku ranka eya Dr. era kyova mweta Dr. Kano Kizza Besigye oluvannyuma lw'okuweereza mu magye awona waava obuzibu. Ebyobufuzi emikuzi daide nga yesimbawo 2000 mulala 2006 awona nga ali kwida yesimbawo ku bifo ebyendawulo 2010 mulala yesimbawo 2016 Dr. Kano Kizza Besigye yesimbawo ng'edde emirundi donna awangulwa ni President Yoweri Kaguta Museveni. Aidye nga agemebwa emikuzi kamaala guno ogolwegulo tino ogusoose era obaolyawo Abannayuganda nenda okubategeeza nti Dr. Kano Kizza Besigye ni munnabyabufuzi mu iwanga lino Uganda asinza okuboneka nga agemebwa emirundi mingi asinza okuboneka nga asibibwa 2012 era Dr. Kano Kizza Besigye ono yasobola okuboneka nga agemebwa na ku mwezi dali lulala mwezi gwa Oktoba mwaka 2012 basobola okuboneka nga bamugema oluvannyuma lw'okuboneka nti bamusuubiriza okuboneka nga yayogera ebigambo ebyali byongera okukuma mu bantu omuliro naddala eri abasuubuzi abakatale akiseka market mu kibuga eky'e Kampala era asobola okuboneka nga atwalibwa ku police awo mu Central Police mu kibuga eky'e Kampala yasobola okuboneka nga
era yaigulwaku emisango oluvannyuma niwakawaawo ebiseera ebisinga abaire tubonawo poliisi emikuzi Kamala nga dibaawo inoma ebitirivu awo 2012 akola kino nga twankava mu kalulu ka 2010 ng'ebintu bitambwire bulungi ng'ali kwongera okulaga obutali bumativu era mu kalulu ka 2016 ke yayiramu okuboneka nga yesimbawo okuba kandidate okwesimba ku President Yoweri Kaguta Museveni era kwona basobola okuboneka nga bakamuwangula president yako yakawangula n'ebitundu 62 ku buli 100 ate Dr. Kanokiza Besigye ayina ebitundu 34 ku buli 100 kakalulu kona katambula katyo kawakati buti ekibuuzo lunaku olwaleero ekiri kwebuuzibwa eri abantu bonna abana Uganda kiri nti lwaki Dr. Kanokiza Besigye yagemeibwa era lwaki Dr. Kanokiza Besigye yaigwirwako emisango. Dr. Kanokiza Besigye yabuzibwa olunaku lwalirwa mukaaga mu iwange erya Kenya yali agiire kuboneka ng'abaawo ku lonche y'akatabo aka Honorable Martha Karua. Honorable Martha Karua ono yasobola okuboneka ng'aba ni lonche y'ekitabo kye mu iwange erya Kenya. Dr. Kanokiza Besigye ali omu ku bantu abaayetebwa okuboneka nga bajjaayo basobola okuboneka nga babaawo ku lonche y'akatabo kano eyo gye yabuzibwawo. Mawulire agali kuvanga mu bitongole by'okwerinda gwongera okutulaga nti Dr. Kanokiza Besigye olukolo okumugema lwalukibwa kuvaano munda mu iwanga Uganda eri abe by'okwerinda. Ekitongole kya SMI, ISO, SFC abo bona baali walala okuboneka nga Dr. Kanokiza Besigye bamunona mu iwanga erya Kenya gye yali ali. Era Dr. Kanokiza Besigye ono okugemebwa mawulire gasooka gasansana Dr. Kanokiza Besigye yabuzibwawo yawambibwa ITTD baani abasoboire okuboneka nga bawamba Dr. Kanokiza Besigye. Lwabaire olunaku lwa igulo mukyala we Winnie Byanyima yabita ku mukuto gwa X yavaayo ng'abanda gavumenti ya kuno okuboneka ng'emuwa iba mu bwangu obw'ekitalo. Obubaka buno olwasansaane Dr. Chris Balyomunsi yasobola okuboneka ng'ayogerako eri abanamawulire ng'akoba ntya ebyo tibituufu era Dr. Kanokiza Besigye gavumenti yaife emuzira ayo wanaabaawo kyona ekijja mu maaso n'okuboneka nga kitegeerwa kuwa Dr. Kanokiza Besigye tuyidda kubategeeza. Wabaire wakaali kubita saawa diwera Brigadier Felix Kuraije yavaayo yayogera ebigambo ng'ali kutukoba nti abanamawulire ba blog abana Uganda bona abana kibiina kya FDC abana kibiina ekya PFF bona bali kubanda Dr. Kanokiza Besigye esaawa 5 anaabatuusibwa mu kooti. Dajiro okuwera esaawa 5 nga Dr. Kanokiza Besigye mu kooti e Makindye akaali kuboneka nga atuusibwayo. Balinda abana kibiina kya FDC ababaire bakulembeirwamu Salamu Musumba, Harold Kaija, Ingrid Trinawe, Doreen Nanjula ne bamemba parliament abandi bona basobola okuboneka nga basimba amakanda ku court martial e Makindye okulinda Dr. Kanokiza Besigye. Dawuzi sawa 7 Dr. Kanokiza Besigye yaleetebwa mu court martial e Makindye era olwabaire okutuuka mu court Dr. Kanokiza Besigye kyasoose n'okuloba okubaako nikyayogera mu court eno ey'amagye. Yabuuziza kooti nti lwaki mundeeta mu kooti ey'amagye ate nze tiri munamagye mundeete osobola okuboneka nga mukoba muti nja kuwozesebwa wano. Brigadier Freeman Mugabe oyo nga ni chairman eyabairewo mu kooti olunaku olw'eggulu yasooka yaawummuza mu kooti eddakiika 15 nga Dr. Kanokiza Besigye amaze obakoba nti n'ekisookera eralaze na wano wendi kundeetawo tiwensaanira okuboneka nga mpozesebwa ensonga ey'okubiri nk'alina kwogera ku na looya wange kutegeera butya bwe tunaagema ensonga dino baamuwaamu akaire akasobola okuboneka nga ayongera okwogera ni looya we ensonga dino okwongera okuboneka nga badigemaganya bulungi. Bino byonna byabaire biri kujja mu maaso ku kooti awo olunaku olw'eiggulo nga Dr. Kanokiza Besigye tali yenka
bwe yali ali mu iwanga erya Kenya yalina omu ku mikwano gye be yali atambwire nabo gwe yali atambwire naye olunaku olwo era gwe bamugema naye mu iwanga erya Kenya Haji Obed Lutale. Haji Obed ono Lutale ni Dr. Kano Kizza Besigye olunaku olw'eggulo n'abamu ku baigwirwaku emisango. Dr. Kano Kizza Besigye ajja kuboneka nga ayizibwa mu kkooti ennaku dh'omwezi dijja kuba 2 omwezi gwa Desemba. Aidda kuleetebwa mu kkooti. Bano waire mu kkooti bakobye nti tibabona nsonga lwaki babaleeta mu kkooti ey'amagye okubawuzisibwa mu bajja okuboneka nga bawuzisibwa. Eyakulembeire mu balooya ba Dr. Kano Kizza Besigye okuboneka nga ababa ku luuyi lwe n'omuliro Dime ow'ekibuga kino eky'e Kampala Erias Lukwago n'akulembeiremu era ono yaviireyo yabaako n'okukuba ebituli mu ebyo kkooti olunaku olw'eggulo ey'amagye byeyabaire erikwogeraku ngeri kuboneka nga emisango editaire ku Dr. Kano Kizza Besigye. Emisango de bayigwire ku Dr. Kano Kizza Besigye olunaku olw'eggulo. Omusango ogusookera irala mulimu omusango ogw'okuboneka nga bano baabagaine ne pisito mu bumenyi obw'amateeka 2 okusinziira ku kkooti baabagaine ne pisito 2 mu bumenyi obw'amateeka nga balina do nga tibasaanire kuboneka nga ate balina do. Bano babaigulako omusango gw'okuteteeganya security ey'eiwanga lino erya Uganda era balina omusango gw'okujja mu mawanga agandi okuba n'olwekobaano lw'okuboneka nga basindiikiriza gavumenti eno. Dr. Kano Kizza Besigye mu misango edaamusomeirwa mu kkooti maasho olunaku olw'eggulo nga Brigadier Freeman Mugabe n'alimu akoba nti Dr. Kano Kizza Besigye nibayi n'abandi bagirenga nga balina okuteekateeka kwaibwe ku butya bwe banaakola enumba daibwe ku gavumenti enene mu buyinza era babaire babanga mu iwanga erya Nairobi babanga mu iwanga erya Kenya mu kibuga Nairobi baba mu Athens mu iwanga erya Greece ate baba Geneva mu iwanga erya Switzerland. Okusinziira ku Freeman Mugabe olunaku olw'eggulo yaviire yategeeza nti Dr. Kano Kizza Besigye yaggwirwako emisango era nga dino liri contrary ne section ey'amateeka gaibwe era banokoireyo article 128 clause 1F eya UPDF Act batola chapter 3 kwa nti Dr. Kano Kizza Besigye emisango linado. Article 128 clause 1F of the UPDF Act Cap 330 amomwe besigaye okuboneka nga Dr. Kano Kizza Besigye retired ni Haji Lutale basobola okuboneka nga baigulwako emisango n'abandi. Era emisango gino baagiiza wagati wa mwezi ogw'Oktoba mu mwaka ogwa 2023 gwe tukubye mabega okutuuka mu Novemba 2024 we basobola okuboneka nga babagema era nti emisango egyo babaire bagiiza era nga beenigira mu nnumba dino donna nga bali mu Geneva mu iwanga erya Switzerland. Ebyo byonna olunaku olw'eggulo Freeman Mugabe Brigadier nasobola okuboneka nga asoma emisango dino olunaku olw'eggulo. Kwabaire nti pisito 2 twogera ku pisito abaleyo mu kitegeera pisito 2 nambirira nga abakulu babakoba ntya pisito dino Dr. Kano Kizza Besigye niba ino
mulina kye mwidi era mubaire mu banimundu. Era okusinziira ku charge sheet olunaku olw'eggulo Dr. Kano Kizza Besigye ni Haji Rutale Obeid November 16 bwe baali ku Riverside apartment mu kibuga ky'e Nairobi bakuba nti we basobola okuboneka nga babaagaana ne pistol n'ebiri era nga pistol n'ebiri kuli ku model 27K AL number 765 ate kwaba ku HB 1014 1953 kino ekitayikirizibwa mu mateeka ag'eiwanga lino Uganda. Era bano bakuba nti okusinziira ku ekyo Freeman Mugabe kuba nti wona tulida kwesigama ku charge JSA unlawful possession of ammunition contrary to section 4 clause 1 and clause 2 of the Firearms Act chap 320. Ebyo byonna byabaire biri kujja wale maiso kooti ey'amagye Makindye. Dr. Kano Kizza Besigye ono ebibuuzo bibaire bibitirivu nga Abannayuganda balikwebuuza aida atya okuboneka nga agemebwa okuva mu iwanga erya Kenya okuleetebwa mu iwanga erya Uganda. Ebyo byonna inumale nkutegeezezaaku nti ebitongole by'okwerinda munda mu iwanga Uganda omwabaire ISO omwabaire SMI omwabaire SFC bonna basobola okuboneka nga bategeeza by'okwerinda munda mu iwanga erya Kenya nti tulida kukolera ku mu iwanga erya Kenya okumala akaseera katono ino tumale tulifulume. Era iwanga lya Kenya by'okwerinda bategeere ku nga by'okwerinda ba Uganda bajja kuyingira ku Kenya awo basobola okuboneka nga bajja ku Riverside Apartments. Dr. Kano Kizza Besigye we yali ali nga wali kuwangalira nga amaze okola emirimu gy'olw'eiggulo amaze okuba mu kulunkinga akatabo ka Martha Karua asobola okuboneka nga ira ku apartment ya Riverside basobola okuboneka nga bajja bamufuna kuna ku omwezi dali 16 basobola okuboneka nga mwiza mu iwanga Uganda mwali kujja okuwenemba n'emisango gye gy'okuboneka nga ajja maiso n'okuboneka nga abanenteekateekeddwa otateegana security y'eiwanga Uganda okuba n'olukolo okuida okuboneka nga lukolera ku luya okufuna obuyambi okuboneka nga ida awambe obuyinza mu iwanga Uganda